Yes, mukasiaka tugenda kubatolekera ekyatuleeseewo olunaku lw'olwaliro era nga tugenda kubatolekera akasema akagenda okubeera akasuufu ennyo kama tugenda kubatolekera akasema akagenda kubeera akasipa action naye nga tekalina omulamwa gw'amaanyi nga batugamba DNA Films bakutuusaako sema gye twolekedde mu kutandika genda okamenya nga ne kano kenyini ka detector sebo kali mu kamera bano ekigenda mu maaso bana abasajja bali batufiliminga nga bino ebya Squid Game man Big Brother rich motherfuckers are sitting around jerking nga ba motherfuckers abagagga bali okwo bali mu kulaba biki bye tukola bwe bemamaaza like I said. nga bwe nkugambye lwaki tetumwebuuliza ddala mutuufu Landlord tabeera wala abeera mabega w'ekisenge kino mulirwana w'abano another hole then katuba tulina osimawo ekituli bagambye Landlord katugende tumubuuze biki bino bye badde batukola bakisudde nga kirabika badde bamuntalinga oli abagambe nga bino ebya Squid Game Big Brother Mr. Friedman bagagga basasula okulaba ki ekiba kigenda mu maaso biki bye muba mukola Mr. Friedman here we go antugenda kuyingira ewa Friedman we'd prefer to stay back here ffe tugenda sigala ffe tugenda sigala kale nze kale kangendeyo Borrowing that thing. ofaayo senga onkwasa emundu yeah we all do gwe tebajja gyekwasa bw'opangulukuka obuyaga bumanyi okukuba obuyaga bumanyi okukuba ate bakwasa emundu nga bajja kutta ekiggo njagala olabe bajja basembera mu ngeri ya kimpooze wekanye gambye tuli kapya ronize tetebera sikale bakuize View Plaza yabafulumiza akasema akaitibwa The Rolex Time baana baffe bana Uganda tuke bali nafuna mujoro bobeera ne mujoro kiba kirungi okwerwanako namukadde asigaddeyo ne muzukulu we bayingide mu nnyumba ya Landlord mukutambula ennyo balina bwe baatuuka nga tekirabika eno biralamu waayi nakwateko basooka alingizeemuko wano sokojje mujje Allah ekyabamala enviiri ku mutwe ono yagamba Yesu Kristo fudde bannange where are they what his hand emikono gye giri luddawa baatuuke bali nga Sseruganda talina mikono nga beebuuza emikono gye giri luddawa banaye tufudde maama nyabo uli byamusukako n'agenda asooka za balansi Rodi n'asembera yajja agamba nti omusajja talina mikono bannange Mr. Friedman talina mikono Olivia Liv ngenda kusaba togenda mu panic njagala ofokasinge ose bulungi just breathe bambi sigala ngosa in and out nze bwe bituuse kati nyina okuyita mbannange nyina okuyita mungenda ala mukazi wabadde atandise suffocatinga ne Rodi yagezaako okwekuŋŋaanya olw'ensonga memore ye ebadde etandise okudduka nemutwala mu trauma. Do we have any more drugs? Tukyalinawo ku budruga baby nedda baba tetulina drugs. Gone to Munich and hung out in some fucking beer garden. Mu butuufu twandigenze ne tugenda mu Munich ne tugenda ne tutula mu beer garden ne tukuba akabisi. Twagenze kwereeta mu kazimbe. Laba kati ebituuseewo. Nyini kizimbe bamusikanye emikono pepepe. Akasimu nga kali tali. Kiro balaba akasimu k'omukulu. Yajja akakwate. Nakwate kubona aketikali agenda okuza amaaso nga kiraga nti omukulu. Akasimu yali akakutte nga akuba kisenge kiri bifaananyi. Ebifaananyi n'akwata ne bu video. Tenatambuza akalabe. Kiki yabadde agoba. Ate era wano munda tebalina muntu malago basikayo kujjawo omukulu yekka go basikanye ng'emikono pepepe. Nga baddamu basima. Wakati sawa zino mission eri emu yokka. But no killer. Antukebedde room y'omusajja nga temuli mutemu. Did you hear anyone besides Wawuliddeko omuntu enango Jeko Friedman. Yabaddeyo kono muleke jjajja naawe. Mama jjajja leero lwa mukaaga alina okumira amakenda gaago olw'omukaaga. It's all just nightmare. Nze ndowooza kino kiringa kiroto kyantiisa. Oba jasinga ka bad trip.
Forget about the supplies. Just weerabira ebintu naawe tugende. we were actually hooked up to machines. Tuyinza okuba nga tuli hooked up ku machine nga tulinga bu AI. Eyo sinema naawe. No, that movie is really Eyo sinema sebo yadda naye eraga ebintu ayogera ku Matrix. Tuyinza okuba nga tuli mu Matrix ffe nga tetumanyi. something to do with the fire in the hall. Kino kiyinza okuba nga kikwatagana ku muliro gwakute ku Aba District. It's too far away. Naye ate kibeera wala. Fire District, Aba District eri wala. Oli bwe yakoona ate tebaayitamu buyisi paka wansi. Ekinanka kyabotoka ne bayitamu paka wansi ku level eddako. Kino engeri gye kibotose ne bakkirira paka ku level eddako. Team yamuyita team. Mbuuza team oba oli bulungi. Lini neddaala oli yabadde abagambyeko le balina. Bagudde wansi naye. Ngwa gye baguddewo osobola okumpulira. Tiimu osobola okumpulira. Tiimu buli kimu kiryoke mukwano. Tiimu sokodde engulu. Tiimu yadde engulu. Aya. Man. Bino ebintu biralamu go ge mazima biralamu. Kananka kamufumise bali ku kigere. Oh my God. Hey. Ono yanoonya mavini we. Shit. Vivi lyafunye obuzibu lyoke. By'omutwe ku ttaka. Fucked up again. Are you okay? Abaye muli bulungi. Muzukuru jjajja n'omuzukuru bo balyoke. Muzukuru ababuuzo bo balyoke. Muli bulungi nti baabano. Kakati. Come on, we have to get down. Tuteekeddwa okukkirira wansi. Nedda mukwano nze sigenda wansi eyo. My neck. Nze saagala kumenya nsingo yange ngenda sigala waggulu eno. Kikkirira by'oba ovaako. I'll leave you here alone, okay? Gwe bagambye ngenda kuleka obeera eno weka. Sigenda genda nkuleke. Tugenda ffenna. This is an opportunity. Nakwata Take this and go, dear. genda n'embwasigwe genda mukwano. Gitwale for your safety. You lost your mind. Simanyi ogudde eddalu. I'm not leaving you behind. Sigenda kuleka mabega. Ne bwe kinaaba kyetaagisa kwetika ku bibegabega. Come with us. Emundu giteeke ku akiba tugende ffenna. Sikuleka mabega bivueko. Byoba oviirako ddala. Muzeeyi n'agikwata n'agiteeka ku akiba. Omugambye embwasi giteeke ku akiba. Tugenda. Bivueko. Mother wouldn't have listened to me either. That's for sure. Yagamba ekituufu kiri nti ne maama wo teyandimpuliriza go ge mazima. Watwala embeera za nnyoko. Bwe batyo ne bakkirira paka wansi. Baatuukayo. Wow. Now that's what I call an entrance. Ekyo kye bayita okuyingirawo mu kabaddi. Waliwo Sseruganda gwe baasanga abaayi. You're like Angel. Sorry, you Onotusonyiwa gwani? Sorry, I'm Yuri. Nze bampita Yuri. Good friend of Anton. Ndi mukwano gwa Anton. A few days. Nabadde mukyaliddeko ennaku entono. What's the idea with the ceiling? Ne musooke mu mbuli ebyokuyita mu ceiling storage. The basement. Anti ffe twagala kuyitawo paka mu basement. It's to an exit. Waliyo air raid shelter. Eyinza otutuusa okufuluma. Idea what's going on here, do you? Nekyabeka temumanyi kikigenda mu maaso si bwe kiri. Temumanyi kigenda mu maaso. Contamination. Waliwo kye bayita contamination. Ensi yaguddemu nnabe. Old guy. You know what I'm talking Namukadde wamaga otegeera ki kye njogerako si bwe kiri. During the war, but they were nothing like this. My friend. Yagamba nze manyi ku byentawo naye ebyentawo tebyalimu nsonga bwe ziti. Mbabuulira. This thing here. Kino ekinanka. Defense measure. Eno defense measure byakwerinda. Tech. Super ultra high technology. Design. Bakidesign nga sobola protecting affe abantu. Type of attack. Okuva eri obulumbaganyi obw'ekyenjawulo. Theory? Eyo ndowoozayo oba temulaba mawulire. Any of that line mainstream bullshit. Ng'ogyeko bino ebyamawulire gano mainstream waliwo amawulire abaana ge baleeta. Bino ebitu ya deep state. Ever heard of it? Mwabulira ku kye bayita New World Order. Where exactly is Anton? Soko tubuli Antoni gyali nga tonabatuwa conspiracy theories zo. Tubuli Antoni wajali. Probably. Mutima gwasirise. Yabatuusa ku Antoni. Kati Antoni ono gwolaba. Lapsed. Right in front of that one. Bano badde bamumanyi. Agamba nti bwe yatunde ku kisenge n'akola pusinga. Who knows? Here 1 second, gone the next. Kyewunyisa okuba ng'obadde oke, then omulundi oguddako n'ofa. Kati najjukira bwe yabadde asembeza essimu, wabaddewo engeri ya reaction. Simu yafunyemu disturbance. Yes. Yakyankalanye. So kirabika okuba nga kuli kuvaako weevuzi kubanga onagamba nti bwe yayimidde maaso g'ekisenge ekyo yayiseewo n'agwa wansi. Nga bitaalwa nange. Mwebale.
We have to keep going. tulina osigala nga tugenda kono musigale temugenda What if he's right? watya nga mutuufu Everything out there. watya nga buli kimu ekiri ebweru kiri contaminated with what And if it's not? ate bwe kiba nga tekiri contaminated Murdered like the superhost. tujja kuba tuttibwa ng'oli nyini kifo senga tusigala muno tuyinza okuttibwa ng'oli nyini kifo nze ngamba tutekinga ekyansezi zaffe tusigale ku mulamwa gwaffe tusigale ku mission yakukirya mu basement tusikane air raid shelter osegera sokolindeko unaabagamba temwandi kikoze kino ekintu kye mweraliikirira kyali kyatekebwatekebwa gavumenti era ng'agamba nti wabaddewo ensonga ezibadde zoogerwako muve ku bino mumulabika mubadde ku mawulire ga mainstream gabuzaabuza n'abagamba naye kituufu kiri nti kyali kyayogerwako kibadde kyogerwako waliwo ekibadde kiyibwa the new world order kati kino ekintu baakizimba ndowooza gavumenti yakizimba its a defensive mechanism okusobola oprotectinga abantu b'eggwanga. The wall? Ati munaye ekyo ekyamusa ekisenge Wall could be killed him. It was like he was possessed by it. nze ndowooza yatuuse ekiseera stress y'ekisenge eno n'emutta. Some people lose their minds over. omanyi si nti buli muntu asobola okumiikiriza amazima abamu bagwa n'eddalu ng'ategedde amazima. I'm sorry about your friend. munaye ebitala ebyatuusewo erikyaliiwo Me too. ya nange aibison nabagambye twikayitibwa the blick vijja gyospalashows nga bulijjo naye nga mbajjukiza abayitibwa abadde utakashi bwe okimanyi nti weetaaga kwewola ka ssente weetaaga kwewola kasimbi noonya abayitibwa abadde utakashi. Okay. kale You can come down. musobola okukkirira mujje. Okay. Okay, come. Lwodi ono yajja abagoberera bw'alingizaayo alabe ki kye baliko. Njagala mbategeeza abayitibwa aba Vevo Events ne bayitamu ne bajja ebbali wano we wali ekkubo. Okay kakeno tutuuseewo we wano Yeah. kyekyo kono kyekino bannange. Yes yaman tutuuseewo. N'alyoka akwata ennyondo sobole okubajjeko buno bwali bulookinze basaba kimu kibe nga kikola wabula bakkiridde paka wansi mu basement. There is a possibility okubanga ekyo ekintu kikoma kungulu nga tekisala ekyo kyokka kye babala. Genda okwata ekkuba okuggulawo maali kudduusi onaalaba tekisoboka yawulira miranga natsaako akamwenyu gamba omuntu nga ekisenge kyayiseemu paka eno wansi teri exit. Maama bakapitalisi batutaddemu ene bannange niyawulira obusu nakwata ennyondo ono yamugamba mafiri lekeraawo naawe ennyondo tujja gyetaaga ogenda gimenya kimala nja kukuba omutwe gwe nja kwasanguza leka twesulirako kazoole nja kwasanguza omutwe kaka nasala pulesa obadde ki I'm chilly, guys. yabagamba kiryoke nzikakanye banange nzikakanye nze nga nze nzikakanye isoke Calm now. ngenda basaamukakane I'm very calm. nze ndi mukaka musina buzibu yakwata oluto n'akikuba ebyasi yakikuba wabula mukuba ebyasi bye yakuba jjukira twakizudde nti kivaako kitwandiyise lu magnetic force kina magnetic field ndowooza magnetic field protectinga kyo wansi banaye muke wansi kiholdinga project yonna gy'obadde okitaddeko ba gy'obadde okiweereza ne kikimanyi kijikuddiza Grandpa? kijikuddiza aggressively with a brutal force. Maama No, mu byasi ebiyisemu atolowooza namukadde tebamukwasiza bambi no. ekyasi kimukutte namukadde bambi It'll be okay. niyagamba nedaba naye buli kimu kigenda kubeera oke musoke munyambe ku jjajja wange munyambe ku jjajja wange bamutuukako jjajja nga ne woba ofu si abadde agirira mu kananka mulete ka first aid kit
gwe Marvin tojja bagamba Marvin ye wano tasembera mwetaaga Gasiya jjajja otuuka mwene embeera kyavudde ku oyo ayefula afaayo ennyo Be okay. wama ogenda kubeera okay I'll be okay. ogenda kubeera okay ono yatemyako namugambe kituufu kiti jjajja tagenda kubeera ye jjajja agenda polwedo olulamu badde ku lusuubo nga siza mu nseke kati ate tibalina ngeri gye basobola kumuyamba mu nnambiro kuba bonna abali wano sigamba nti kuliko omusawo badde basobola kukolako kye baba badde basobola okukola ekyangu singa abadde munaye akyalina amaanyi naye ye kennyini obulamu olwedde ye abadde agenderedde so lwoli bwatula bwati n'alaba omusaayi guno baaba laba nno Marvin abireese naye bimusobedde tabitegeera jjajja musaatu bw'atyo bwakutuka bw'atyo bwagenze aya kageno kye babadde babala kiganyi Seruganda ono yabadde nga abategeeza yabadde nga abagamba ye yasaako busasi mayiro n'agamba bano onoosonyiwa munnange ku kituuseewo nsonyiwa But you should be grateful. naye wandibadde osiima kyentegeeza mu kusiima Don't you understand? You would have probably all died out there. Lodi yabagamba mwandibadde musima nti oba osanga mwena mubadde mugenda kufiira eyo muntu omu yekka yaafudde ku mmwe mwandibadde mu kisiima You can trust me. nze mbagamba munneesige obwesigwa mubuteeke mu nze I just wanted to say that it'll probably take a while for us to get all the backup systems to be fully operational. nabadde njagala gezaako bagamba kiizo otwala musamu time okakasa nti baka system yonna ebeera full operation Technical understanding of. Why, lwaki ffe lwaki ffe maybe there's a reason we're all. oba osanga waliwo ensonga lwaki ffenna tuli sitaaka wano Maybe there are similarities. waliwo ebintu bye tufaanaganya oba osanga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga bye byatuleetedde okubeera connected okubeeramu eno embeera I was 15, I was dead for 2. bwe nalina emyaka 15 nafe okumala eddakiika 2 nafuna akabenje kagaali kalundaaganya Has anyone else had a. waliwo omuntu yenna yali atomeddeko okufa ku mwenna abali wano waliwo yali atomeddeko okufa ku mwenna abali wano Died of cancer 2 years ago. nze maama wange yafa kansa myaka 2 egiyise emabega I was with her when she died. ate mu kaseera ko yafiira nali naye we yafiira so kati basazeewo bagezaako okunoonya ono yagamba nze nyina gwe natta bagezaako okunoonya balabe ki ekibagatta On duty. I'm a policeman. nali ku duty ndi musirikale nagwe natta Still not over it. naye kuva bukyanga mutta naye buli kati kikyandiko We already know what you did. ffena tumanyi gwe kyokoze ne bw'oba toyogeko ne bada accident Our fault, Marvin! ensobi yiyo Marvin gwassa ejjajja Sorry. nsonyiwa munnange Yeah, that the bullets would come. nze saategedde nti ebyasi bigenda kutuddira sinanditegedde nti ansonyiwa liya bannange Sorry. nsonyira ddala no bamanyi okwogera saawundi alina engeri jjajja n'abeera absorbed mu kisenge kino n'akola echo ate mu ababiri mwe temulina kye mugenda kwogera okusa ku submission ze tukola eziyinza otuleetera okwagala okutegeera embeera buli omu asaba meeting okusya ku ekyo ono yamutemyako namugaa tokikola tobaako kyoyogera Tim and I have lost a child. tiimu nange twafiirwako omwana mukazi wo teyasalawo ayogere tiwandiyogedde liivu bambi tobyogera A miscarriage. olubuto lwavaamu ono yanyiga bunyiizi kyogala mugambye tobaako kyoyogera sirika tikyesirikire How could you bring it up? oyinza otya okuleeta ensonga ezo maaso ga tebirina bwe babakwatirako Do you seriously think this is the time to bring it up? olowooza ke kaseera okutandika okwogera ebintu ng'ebyo kono yeesi ke kaseera tiimu I don't know if we're going to survive this. simanyi nakumanya oba tugenda simatuka simanyi oba tunaasimatuka We won't just. kati nze oyagala nkugambe ki kyoyagala nkugambe It's what happened to us. ekyo kyatuukawo gye tuli mwanaffe yafa What happened to us?
yamugamba kyogere. Hey, we lost our child. Yes, kale omwana yafa. That's what happened. Kyekyo ekyatuukawo. It fucking hurt. Era nga kiruma. After 7 years. Kati ogenda kunekera emyaka 7 Up at the drop of a. olw'okubanga nze sina mipiira giva ku mulimu nga gwe bwaguvuddeko. Lives back on track. Nze kinabadde njiyako ekakasa nti obulamu bwaffe tusobola okuddamu ne tubuzima ne tubeera basanyufu. Other again. Okuddamu okubanga twenoonya nateera. Total bullshit. Didn't say anything at all. Gwe tolina kye wayogera oluvannyuma ng'omwana amaze okufa tolina kye wayogera. Wasirika. When we came back from the hospital. Bwe twakwata ekkubo okuva mu ddwaliro. Computer and that. Watula mu maaso ga kompyuta yo okuva olwo mpaka kati g'ofokasinga ku ebyo. Titwafunamu kadde ekyogerako. And a few promises of I'll do that later. Obulamu bwaffe bwafuuka bwa kisirise. Ebintu ebisinga ng'ogamba kimu ebyasuubizibwa tujja bikolako edda. Anti nze okudiringa n'ekyo ekyatuukawo naye alina fokasinga ku mulimu. Your fault. Myaka 2 gino gyonna. Ekituufu kiri nti yali nsobi yo. Is to start again. But So kati nze nali njagala kutandika bujja naye nga gwe. Gwannemesa otandika obujja. when I needed you back then. Waliwo we nali nkwetaagira mu biseera ebyo nga mu butuufu gwe tomanyi bwe kiwulikika. Wait. You built a fucking wall around yourself. Gwe jasi weezimbako ekisenge nga sina ngeri gyesobola communicatinga naawe. More. Ng'olinga atakyaliwo. Nze nalina obuzibu bwe mpitamu it was a big trauma ku saidi yange. Kyanyiga eky'omwana affe okuvaamu. Ne mazima gwe ne weefula nti tekyali nsonga. Tekyali nsonga gwe weefula mu tekyali nsonga. Kale. Mukazi wa kibadde kimutuddemu okumala ebbanga. Mbutuufu ayagala kwogera naye. Amugamba nti olubuto lwava mu ddwali wajja buzingo otula ku kompyuta ng'otandika kukola mirimu gyo. Okuva otuba tetuddangamu kyogerako. Nga ne wengezaako okwagala okujjukiza bye twali twesuubiza agongamba ebyo tujja byogerako oluva oba tujja bikola olulala. Si kati. Ne gomanye engeri gye nali mpisibwa. It was a big bro in my life. Unless nga tugenda tulinde ekyamagero naye tubeeko kye tuyiiya. Research Friedman's apartment. Tugende mu apartment ya Friedman. Maybe there are some documents. Oba osanga mulimu documents ng'ogasseko ne plans and innovation. Some kind of Video surveillance ebintu ebisobola okugezaako tunnyonnyola ku ki ekigenda maaso essaawa zi. Kubanga Friedman Action for the sake of action. Do you have a better idea? olina ekirowoozo ekisinga ku ekyo. tell us. Tuwulire oba olina ekirowoozo ekisinga ku ekyo. Nze ngamba tutule wano tuzanye matatu. Monopoly. Mujjeeyo matatu tuzanye matatu dhani okubanga mulowooza ku bitagenda kukola. You know, Yeah? tastes really good. You're missing out. Mujje mulye ne katogo. Beans. Nze saagala bijanjaalo. Ali mu kulya katogo. Hey, Marvin. Marvin, What's life like in... wama Madrid biri bitya? Simanyi. We live in Barcelona. Nze mbeera mu Barcelona sibeera mu Madrid. Anton, Anton, What? kikyate. the notes he made. Maybe Unaagamba nti Anton okusya ku notes ze yakola. Nze mba ne ngamba nazo tuzitunulemu. Gibberish. Ebyo nabikebeddemu tebirina makulu. I think Jasi byakumala budde kono nze ndowooza kirowoozo kirungi twawukane. Abakebere wa Friedman n'abakebere wa Anton, bakebere wa Anton, abakebere wa Friedman, bakebere wa Friedman. Unabadde abagamba nti ebintu bya Friedman Gabrish gakasasiro tebirina nnyo makulu. Kati nga babigwako notisi nga bazigwako. Nga batandika kuyisa mu maaso. Yuli ali wali abalaba. Keragera okulengera olwo kyalaba. N'akwate kubo n'ajja. Agamba zino tawu zirimu kye bayita pattern. trying to find something in it. Era ng'osobola okugezaako okubaako ky'otegeera. Oba osanga zirina engeri gye zaategekebwamu. Yeah. Sokolabe. 4 squares. Arranged. Agamba nti waliwo squares ennyo ezo zirina engeri gye baazitegeka nga zo. We discovered that the magnetic field is strongest. Ffe twakizuula nti magnetic field eri stronga ku zino tawuzi ennya. Kikyate. You're lucky. Muli ba mukesha mmwe. That Ekyaki. at least you're both stuck here together. Alisi mwe muli staaka wano mwembiriri. Gwe ne bbaawo oba boyfriend oba fiance. Muli staaka wano mwembi. The Tibetan Book of the Dead. How to win friends. A lot of very different interests. A lot of shit. Wano waliwo ebintu bingi ebyenjawulo ebyewunyisa kono butereevu. Baakebera bali mu gundi ya Friedman. Bali ababiri bo baasigadde wa Anton. Anton ye abaddemu oluntu lwa tekinologi olwa IT. Is he or is this room smaller than the one upstairs? Nze mulalu oba kano kalumu ndabanga akafunda okusya ku lumu ziri eziri waggulu eri. Mulindeko. Kiki kyolabyeko ono musoke mujje. Waliwo kyendabye wano.
kubadde yeebuuza oba kalumu kali simolo baki kugamba nga yeebuuza lwaki kumbe kyabe kano waliwo ekisenge ekyawula kalumu baakawulamu bibiri abaayi There's another room. yabagamba okimanyi nti eno wali olumu endala Behind this wall. okakasako ne mabega w'ekisenge kino katutuukayo tutya kyekyeziwa tutuukayo tutya emabega wa luumu eyo ate ono bwayeekebejjakebejja n'alyoka agwa ka remote This is a door. luno luggi Look at this. lowooza n'asooka aswikingako ebbali agenda okunyigako n'awulira ekikoona tong Stop, don't. leka tonyiga tobaako kyonyiga Numbers, means of different combinations. yagamba nti bwe zibanga kuliko numbers kiba kitegeeza kuliko numbers 10 kiba kitegeeza different Flour. combinations tugenda kwetaaga obuwunga We need flour. twetaagayo akawunga mulete akawunga Anthony wuuno Look, musoke mulabe his business card. business card ya Anthony kati ayo gikebera bwati Fence. Epsilon sebo Epsilon Nano Defense. Epsilon Nano Defense obamanyiko yuli As a programmer, he never talked. nze kyemanyi nti oyo yali programmer teyateyanga kwogera ku bya mirimu gye Talk or couldn't. yali tayagala byogera kubanga tasobola byogerako nkugamba eki yali computer programmer ono yagwa ku motherboard laptop Look at this. kyekyatuuse kweno laptop Well, whenever he couldn't find a solution. buli lwe yalema okubaako kyategeera nga yakuba ku kisenge kati yagikuba ku kisenge ate essimu Dead. nga bwe nkugambye yatuka essira ne bimutabukako n'afunamu akajja bangu osegera kati bajja mu kasaso ne basooka bajjamu kwe yakoleranga calculations ze kufuna solution nina engeri gy'abatunuulira onaagenda okugira bw'ati okulengera wa isoko gy'olabe Code for what? kodi eyaki Open it. olowooza kodi egulawo ekisenge oli n'aseka Do you have a problem with that? okinamu obuzibu yoli The radiation will seep in here as soon as we open. yabagamba singa mugulawo ekisenge ekyo lethal radiation ey'obulabu kamala egenda kuyingira munda egenda tutta ffenna ono bw'afuna obuwunga n'asooka afuwako erudda It narrows the number of combinations from. kati combinations mu kifo ky'okuba nga tunoonya combination mu kakadde tusigazza okunoonya combination mu namba 24 kinaasoboka kono of course kijjasoboka kuba kati alengedde enamba engeri omukono gye engeri gye yali etambula kanaafunako enamba 4 n'agamba kati okubanga tunoonyeza mu kakadde tugenda kunoonyeza mu 24 geesingira mu 24 I'm sorry, okay? munaasonyiwa segezeza kubatiisa Someone else to get hurt. kubanga siagala muntu mulayo yena kulumizibwa njagala muntegeere batandika ogeesinga enamba aha n'anyiga Are you sure we should go in there? okakasa tulina okuyingira mu ndeyo singa weggula Some kind of psychopathic hand collector. eyinza okuba nga omuyaye yeekwesa eyo Killer's still in there. ng'omutemu akyali mu ndeeyo Yeah. mavini sirisa ekimwakyo bulaadi toyogera bimalamu maanyi n'akwata ekubo n'assaako n'anyiga ziba teziri busa n'abaatisa era bw'abaatisa ne weggula omala okweggula bw'ayingira agenda otuuka ebbali ono yagamba tufudde katonda wange Gangmaster. nagambye ono ye game master Death game. nabagambye twabadde mu ka death game Man. abaaye It's recording everything. ono omusiru yali alikodinga buli kimu kyonna Per lead. yali abistreaming kwegamba nga akola streaming eri ba super elite Just like I said. nga bwe nagambye Or he's a crazy peeping Tom. oba osanga abadde atulingiza bulingiza nga talina gwabistreamingira Click on that. sooka onyige kwako tulabe nanyiga ku footage ow'enjawulo Rodi gwe yalikodinga bali nga kyebeekola We had sex 4 times in 1 hour. okimanyi twavinga sex emirundi 4 mu ssaawa emu Please delete that. wamma kasangulemu akatambi Go. kaako kwate kubona akajjamu kyekira kyemwetaaga This is the day it happened. nolwe lunaku I've dragged that over here. ekisenge we kyatuukirawo kansoke ensikemu waneeno bwe nti ndabe Do you see that? simanyi ekyo mukiraba The wall wasn't there yet. ekisenge kyabadde tekinaba kujja nti ye ekisenge kyabadde tekinaba kujja we babadde bayombera kale
ate nekimala nekijja oluvannyuma yazaayo emabega alaba engeri gye kyebumbyewo. Ekisenge kino tekyaze buzi ne kigwawo wala kino engeri gye kyaze ne kyezimbawo. Kyaze sebo ne kyegattawo mu bupatikozi nga butinyo kamala ninga bwine engeri gye bwekuŋŋaanya nga bumunyeera ne bulyoka buwera ne bufuka solid mass. Musooke munnyonnyonnyole banaye kiki kye tulabye. Kiki kye tulabye ekyo? Kino engeri sebo gye kyajja. Kale omuto yasigadde n'akyatunula. Kiki osobodde kiki wazuula Anton? Kyo kiraga nti olabika olina kye wazuula. Obusya ku mpapula bwazituletuddemu empapula za Anton nga kiraga Anton ateekeddwa okuba alina kye yafuna. Wabula ekyebuzibwa kyali ki? N'akwateko bwe n'asembera waali mpola mpola. Genda omukeberako. Ngono teyagudde bugwi baatuga mutuge. Ekituufu kiri nti baatuga mutuge teyagwa bugwi. Ngoli we yagamba nti yali yeesimye maaso g'ekisenge n'alyoka agwa omulundi gumu yafuna hati ataaka. This was right before. Kati bano bagenda okuddamu otuntu y'akatambi nga bala waliwo mayiti ya gundi bwe yabadde egudde kyokka yabagambye nti oli yagwa bugwi maaso awo. Ne basooka bakazyako emabega nkiraga yeekuba ebifaananyi serefiizi. Kati bayita Yuli bamubuuze ekituufu kyabadde kya Antoni yafu atya. Watugamba mbu simanyi yali yeesimye maaso g'ekisenge n'ayitawo n'agwa wansi. Nefe okusya ku kitulaba akatambi katulaga kirala. Yuli kati akatambi kalaga nti Yuli alinawe oli Antoni alinawe yalaga ne yeekuba ebifaananyi mbu yeekuba serefi. Bagenda ogirawe batyo okulaba. Okimanyi nti waliwo ekitangala ekiva wansi mu madaala. Bw'olaba akatambi kano kiraga nti Antoni yali afunye engeri gy'asobola okugulawo ekisenge ekyo. Ge mazima yali afunye engeri gy'asobola okugulawo ekisenge ekyo nga kiraga nti ayinza okuba nga yafuna engeri gy'asobola okugulawo ekisenge ekyo. Kati bwe yali akyayimiridde Yuli n'alyoka ajja. Yuli n'amwambalira. Yuli bw'amwambalira ne basooka bameggana. Yuli si musajja mwangu era n'empapula azikutte azokyezza. Kiki ky'okoze Yuli? Anti oyo omwala namulabudde. Unagera okuza amaaso nga n'akawala akatuze. Yuli akawala akatuze Katonda wattu. Leya? Ngenda kusaba mpuliriza munaye ensonyiwa. Guli musajja mulalu. Osse munno. Totambula tojja. Marvin. Yagamba ekyo ekisenge temukitigaatiga ekisenge kiriwo tukuuma. Bw'oba tusobola kutegeera nsonga eyo then ngenda kusindikiriza mu kutegeera nze nkubuulira. Yamusika n'amukutte. Teeka wansi Marvin gwe. Yuli wandibadde oto munno. Kirwadde kyabambalira. Nono bamusekudde akubye omutwe ku mmeeza. Basooka bakwatagana n'ono. Kisajja kikubi ate kyabagamba kyaliko mu force. Kyaliko mu force, kyaliko mu authority. Kisoka kigwa mu bulago bwono. Kimutuga. Yakikuba omugere. Omanyika yagana yetatudde. Yakikuba omugere. Banange. Kibaakola bajja ne basika noono bambi. Era bwe batyo ne basooka bamuzza amaaso. Bamuzza amaaso mukazi wattu. Byannaku. I was worried about you. Don't worry, I'm okay. Mu butuufu obwedda nkweraliikireko no totyaze ndyoke buli kimu kiri fine. Buli kimu kiri mulaala. Ngenda kubeerawo nsobole okulabirira ngenda kufa ku bulamu bwaffe ffe embiriri. Nkwagala okamala. When we're out of here. Bwe tunaaba tufulumye wano
tugenda fumbiriganwa bagenda tugatira hoteli kulinda. And option 2? Option 1 kunsekula option 2 eriki kuba kyase bali ulira obusungu mwana. The Harbor District fire. What's that at Epsilon? Yagamba aba Epsilon be batandikawo akali ku Harbor District. Did they build this wall, you? Be bazimba ekisenge kino yuli. Defense system, that's all. Eno defense system kyekyoka kye mwetaaga okumanya. Defense system ero protecting abantu. That's what? Against okuva eriki. Abantu mbatasa kuva eriki. Some kind of attack. Atomic, biological. Atomic oba biological oba chemical. Osobola osalawo. Any kind of attack. When tuli mu lutalo. Is that really so hard to... Kizibu kusaidia mu kukikkiriza. Kati bajja ne batula mu butambi. Ekyo kyabena nti mwalimu zi kamera ezaali zirikodinga. He's programming. Yali aprograminga. Kati atona engeri gy'alina ku idea ku IT. Yali asobola okulaba nti Rodi yali aprograminga. Yalina kye yali aprograminga. Kanamala n'akwate ku n'agenda. Kati ya programminga app. App esobola okugulawo ekisenge kino. Rodi n'anyiiga. N'essimu gye yagambye mbu simanyi Rodi yagikuba ku kisenge. Kabaka yagimenya. Twetaaga essimu ya Sseruganda. Essimu ne bagifuna. Katwaga tujjeko data ali ku ssimu eno. Kiraga Rodi yali aprogramming ate nono kakensa mu programming ne wankubadde bayinza okuba nga tebakola kyekimu. Tebali mu areas ezimu but programming osobola okutegeera n'otegeera ne codes. Exactly. Kati yakola app n'akola nga bw'onogamba ka QR code. Cell phone is the Nga kasobola pickinga information okuva ku kisenge kiri ne kagireeta mu ssimu. Then obaako ky'oyiiya. The magnetic field. Yagamba magnetic field. Sokoleke. Najjukira essimu ya Sseruganda yagamba light. Light is an electromagnetic wave. Omanyi light is an electrical magnetic wave. Wave ya lusanyalaze light. Luba wave ya lusanyalaze. We just need a phone. Katwetaaga ssimu ekola. Ono kyakola yasobola okufuna data okuva ku eri essimu yali efudde. N'amuteeka mu ssimu empya. Basegere Rodi yali amaze okuzimba app esobola okuggulawo ekisenge ekyo. Wabula oku initiating app yo okubeera active. Otunuza mu kisenge kati ekisenge app gye yakola ekopora data okuva ku kisenge like nga bulaba ka QR code. Kati bajje erudda. Essimu ne bagisaako bulungi nnyo. Maro gisaako kati gotunuzaamu app nemala okukiyitamu bwe mala okukiyitamu n'ekikuteera bulungi ku ssimu. Kati neekulaga wooteekeddwa okunyiga galinga mapeesa. Laba squares ezo. Zigezeeko olabe. N'anyiga esooka. Essimu n'eflashinga. N'anyiga ey'okubiri essimu n'eddamu n'eflashinga. N'anyiga ey'okusatu essimu n'eflashinga. N'anyiga epeesa eryokuna essimu n'eddamu n'eflashinga. Okay. Kene balinda balabe ki ekiddako. Waayi sokola engere. Sokola engere. Kiki. Waliwo engeri y'enkyukakyuka. Kisenge kino kimanyi okwekyusa. Kati ate bo baadde tebannaba kukirabako. Ekisenge kino okufuka solid matter. Kyajjidde mu bupaticles butono. Ate okusinziira ku business card nga kiraga nti oli abadde akola mu nano defense. There's a possibility okuba nga ekisenge kino kibuildingibwa nano technology. Kati essaawa zino eringa poto. Kifuuse liquid. Unamugabeera mwegendereza. Kiri mu liquid form. wow. Katonda watu. Wabula buno bwonna bunano objects. Yakwateko n'asooka ateekamu olugalo. Busobola okwekwata ne bufuka solid. Agenda okwatayo nga buli awa buguma. Nga wabuguma storage. Hey, Marvin. Marvin. Door opens, we're all dead. Olujja olwosenga lwegula ffenna tugenda kubeera abafu. Waliwo kyempulira munda eno. Kiki owulira? Ono n'omukono agerolaa nga gugendayo. Something's moving back there. Waliwo ekitambula munda eno. Baby, jayo omukono baby.
genda okwagala osikayo omukono nga gukyavaayo okwagala osika omukono nga tegukyavaayo omukono guli stuck mukono gwange guli stuck kyokka tebagutwala ekintu kyamaanyi munda ekikukutte munsike banaye muntaashe balwana sika n'ekigere bakikutte yena nno bamutwala ekigere bakikutte omubiri bagukutte balwana okumusika ekinanka kimusika kimuwuuta kimutwala badange keregere kuza amaaso nga kiddamu kikino kikulozinga nno kikulozinga kizeemu okwekwata kyenyweza kigenda fuka solid kyekitukawo nakyalanga akyali bagenda omusikayo kyafuka solid bajjayo kiwuduwudu ala ngawe basika n'emikono gya Friedman mama bajjayo kiwuduwudu katonda wange It's not going to let us out. ono yagamba ekituufu kiri nti ekyo ekinanka tekigenda tukkiriza fuluma ku ffenna tekuli agenda kuva wano ekyo nakyo njagala mukimanya ate mukikkirize teri agenda kuva wano ku ffenna teri agenda kuva wano yawuli obusungu n'ayagala musekulu n'amugamba lindako tomukuba sokoleke bifo nga tonamusekula mukulu atete yebaludde mukulu yebaludde ye ne yejjawo Gasiya kati wasigaddewo abantu basatu omusibe ne bana ababiri nabagamba siagala mwerabira abayitibwa abazulufa appliances abasika mu Kayama Center basement floor edduka namba LB28 bw'oba oyagala TV wetaaga pakoleta wetaaga fridge ziri ezimalayo kakati balina okuddamu okulowooza butonateera balabe ki kye baba baddamu okukola oyagala tuve wano mukwano bwe tuba bakuva tulina okuddamu tulowooze ne baddamu ne bakatunuzaayo bwe nanyiza amapeesa gano ekisenge kyafuuse liquid wanyize kuva waggulu ng'odda wansi kati mali njagala tuddemu tugezeemu nga tuva wansi oba tudde waggulu watya ng'oli mukyamu kono tulina chances 24 kusa nti amapeesa ge tunyiga gali 4 namugamba nyiga kati bwe yanyiga essimu n'eflashinga naddamu nanyiga essimu neddamu n'eflashinga yagamba sokoleke flashes light zino eziflashinga lekerawo sokoleke Every key flashes the phone. buli lwonyiga essimu eflashinga emirundi The first button you just... epeesa lyosoose okunyiga essimu eflashinze omulundi gumu The second had 4. bwozi emu n'onyiga gubadde 4 ejeeko 6 Which means we can figure out... kibasegeeza tusobola ogezaako figuring out the correct We just count the number of light flashes. tulina kubala flash Those on video. ojjukira flash ezaali ku video nga tulowooza yeekuba serefi Selfies. ze twatwalanga serefi ffe tuddeyo tutunule flashes ezo That was 6. ezo zibadde 6 kibasegeeza nti yanyiga kano Okay. wano we tusobola okufunira koodi entuufu 1. Just 1. awo yanyiga emu The bottom one. flash yali emu kibasegeeza yanyiga kano ka wansi ezo zaali 4 flash 4 dino eryokubiri okuva wansi then kati erisembayo Twice. lyanyiga emirundi 2 lyakuba emirundi 2 flash zaali 2 kibasegeeza This is the right order. eno ye right order On and going clock. tunyiga bwe tuti nga tudda clockwise so kitegeeza koodi tugifunye kono tuyinza okuba tugifunye tomanya tuddeyo tulabe bayinza okuba nga koodi bagifunye munnange laba no Sseruganda bano baakwata ekkubo ne bajja
oli okusinzira nti yali akola mbali aba nano defense. Really is contained. Of course kino bwe yakiraba yasobola okumanya nti ayinza okicrackinga. Era kodi yali agifunye. Kino ekintu kiri built with nanotechnology. Aya. Seruganda yavaayo. Mukuru yajja. Bono omutwe. Namuyisa paka kutaka. Kikomyewo mu kabadi. Nikiza amaaso erina kyala gwe. Mwagala kufuluma ano mulagawa. Mwagala tuleetera buzibu. Ensi yonna eweddewo yagwamu olunabe. Ate mwe mwagala fuluma munakwenda wapi? Ni wache temwina gye mulaga. Duka sweetheart duka. Nekisoka kibafuata. Nekibagoba. Kibalemedde mujje. Kuzaawo akajje. Kiremedde kajje kyagala kuyingira mugulewo. Gendo gulewo ekisenge. Gulawo ekisenge. Kasatu amaze okulackinga code. Gulawo ekisenge. Kirwadi sebo mugulewo. Mujja kyayisa mujjolo kata kimufumite. Anti munayenyiga. Mukazi watu alina okunyiga topa kukaa. Olina otwala obudde. Kyagala kuyingira sebo kiyingidde. Kina amaanyi. Bwe yanyiga bwati. Owa ekisenge kyeggula. Ekisenge kyeggula. Kisenge kyeggula bakyali mu kutoba. Kikuba mu kifuba ewali ebbwa. Nekimukuba evivi. Kina amaanyi. Nekikwata mu jjolo. Duka naawe. Yagamba nakyala yita mugenda. Okyakola kyawo genda. Olivia nkwegayide yita mugenda. Ekisenge kyeggudde. Ekkubo lyeggudde. Amugamba yita mutandika genda. Genda nsindika. Kirwadi kyamufuŋŋana. Nekimusyaka amaanyi gonna ge kirina. Bennyondo. N'azirika. Genda okuba nga aterera bw'ati. Nga sebo kikutte mu jjolo kati kigenda mumaliriza. Mbaavu. Mbwa za ku kyalo. Baakikuba ennyondo ku mutwe. Silagi hama. Omwana yakikuba silagi hama ku mutwe. Boyi ne baba kitenda tekidda ngulu. Maama nnyabo. Nabagamba Joyce abatuusaako ekikumba kisikanibwa kwa mu shopping grounds awo. Abatuusaako ekikumba eky'omulembe. Joyce ate mbajukiza abayitibwa Majibu Africa. Majibu Africa abaagala emmotoka. Motoka mpya bondi. Gendo sikanibwa Majibu Africa. Osobola n'obakeberako ku mutimbagano. Genda yo manye terms and conditions. Ninga ekitu kyangu. Genda ne 15%. Motoka gyoba oyagala. Then myaka 3 n'olyoka osasula munnange. Naye ng'ovuga weeyagala. Bayitibwa Majibu Africa. Bajja ne bayitamu mpola mpola. Genda okuzza amaaso okulengera bwe bati. Wow. Ne balengera ekitangaala kya Naturalite. Baakwateko ne bafulumayo mu kaseera kano. Wow. Wabula ekyamamala enviiri ku mutwe nga kirabika ensonga y'ekintu kiri teri ku apartment yaabwe yokka. Buli kizimbe kyonna ekiri wano kyali covered up. Wow. Wabula bo bafulumyeyo. Ekyebuzibwa kodi ecrackingiddwa yekosebwa ne wasigadde. Oba ebirala biyinza okuba nga byo birina different codes. Nekira woyise oyinza n'okuba nga n'omulyango gw'oyiseemu nga kodi ndala. Bano be baakafulumayo bokka babiri. Nenga buli kizimbe ekiri wano kiri covered up. Oli yabagamba it is a defense system. Yali yakolebwa government yali yagiteekawo. Baji initiates okusiya nti waliwo tagali. Bagikola okusobola okugezaako taasa abantu okuva any kind of attack. Yekussa kwebyo biyinza okubeera ebyobulabe chemical, biological, gasseko n'ebirala. So, muyinza okuba mubadde temulyanku kye bayita New World Order. Ninga this is it. Nabagamba identical yasikanibwa Kotolio Plaza. Mpozi go gasseko n'entinda ne bwayise. Bagalo batereza amannyo. Kukula linnyo. Kuteekateeka linnyo.
government officials confirming that a fire at Epsilon Nanodefense is what triggered. Kakaino baba gamba nti okussa kwekyo kyali kituuseewo. Akalira akaali kakutte ku saidi y'abali abanano defense kasobodde ogezaako tugalinga kibayita defense system ey'enjawulo. Era nga basaba buli omu yenna asigale ejjali abeere mukkakkamu ensonga zikolebwako. Ensi yonna gavumenti yali yakola ekintu kino ng'abantu balina okubeera protected just in case ng'abawo ekiba kiguddewo. There is a possibility kiyinza okuba nga it's a trial. Kama akunkumire mweraba baagala nnyo.